Ku EBS TV natera tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ya Sibyangu nga bwe nabagambye mbagambye nti akatundu kano tugenda kuba tujja n'omukyala omulala tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eya Sibyangu naye era nga sinabagenda wa era mbajjukiza abalaba tuteekamu ku ssente ono omuyita Katende Sserunduki omusawo asangibwa wali Empigi muganda wange asobola akujjanjaba endwadde ezisinga n'ebizibu ebikutawaanya nga olina ebikutawaanya tolina mikisa toweebwa oli mukyalo omwami yakudduka tolina mirembe gyonna mu maka wootudde oliko olutwe ebyo byonna asobola kubanga abikujjanjaba abikuwonyeza ddala muganda wange mutuukirire ku namba y'essimu eri 07 89 64 49 13 07 89 64 13 ate ya Airtel eri 0703 63 10 62 07 03 63 10 62 n'endala eri 0758 5 oyo gwe bayita Katende Sserunduki omusawo w'Ekinasa ajja kubanga akuvumula byonna ebikutawaanya mutuukirire basangibwa wali Empigi ajja kubanga akuvumula munanga ate era abajjukiza n'abagamba nti ye takolera ku Facebook era obutuufu bwe asangibwawo Empigi era wagenda okubanga akujjanjabira tugenda mu maaso n'akatundu kafa kakubire ka programu ya Sibyangu mama waffe amanyago Banyita Tuyirirwe Miriya. Bannange yogerako nyesitwa Bampita Tuyirirwe Miriya. Tuyirirwe Miriya. Oli mukazi muki? Ndi mukyala mu Kiga. Ndi mukyala mu Kiga. Ojo mu Kiga? Ola luga side ki? Barakuzaala nka? Baranzala Kibaale. Kibaale eya Kisoro. District Kibaale Bunyoro. Bunyoro waluga Bunyoro. Ola kunda lumanya. Baramanya munonga. Tiwantiina. Kale buuzaako kuba tulaba ku EBS TV. Tebaleko. Tunula ku TV nno ogambe yegwe ani? Nze Tuyirirwe Miriya. Miriya. Tebaleko. Kakati tugenda mu maaso ne programu yaffe ya Sibyangu. Oli mukyala mufumbo? Mufumbo naye nanoba omusajja yambonabonesa. Novaayo. Nimvaayo. Olina abaana? Nina abaana 5. Olina taata ne maama bakuzaala? Bona baafa. Baafa. Na babulaga bange bona baafa. Bona baafa. Kati kiki ekikuleesenza okuleeta ku EBS TV? Kisinze kundeeta mpulira puroguramu ya TV. Kati ngamba nanye kanzije mbeyo niwo musobola kumpa obuyambi ndabalira abaana bange basome sirina n'ennyumba impangisa bango bawo sirina sente z'okusasula mbadde nkola ku ssomero. Ojja kwongera ku ddoboozi? Mbadde nkoleyo ku ssomero buloba kuli Muviiro. Obadde okolayo ki? Mbadde ndi metron mwaka guno guwedde. Metron. Tubadde twakatandika ne bakyusaamu ne bampa gwa antikuuku. Mbadde nfumbira abaana kufuna akasente kukulabirira abaana ngo basome. Kati ebintu nibigaana na sente onokuna mu kamera. Ebintu nibigaana na sente zogamba mbaziyo Kibaale waffe nizindema. Ati byangu tubona nati tulina buyambi nsaba buyambi abaana bange basobole kuba bulungi nanye mbeera mu baana bange. Olina okwogerako nnyo abakigamba bayinga aboogera ennyo naye mpulira eddoboozi lijjande libula. Nsaba munyambe nanye nfuna sente ubundi osobole kuyamba abaana bange tubeereho bulungi kubanga awo sente zibadde zitulabira abaana emirimu yayekwata. Buzibu ki bw'okyasinza okuba nabwo mu mbeera mu bulamu bw'olimu? Obuzibu bunyine abaana bange kale sirina by'okubalabira tuli awo tubonana n'ennyumba ye tulimu y'empangisa batugobamu tulina nawe kwebaka kale Katonda yatukuumye. Mbadde nsaba Bataata b'abaana olinaku essimu gy'onyedde tusobola okukubako ya bataata b'abaana bo? Iye njirina. Okkiriza ne tumukubira? Iye. Lwaki tebaagala bbawa kuwa buyambi? Yakola okuwasa abakazi bangi na sente zakubadde nezitulabirira akatabo ka banka n'akasimba mu looni kati n'ekibanja ne bakitwala ba looni akatundu kamu kasigaddewo n'indaba katakyasobola kulabira abaana bange ningamba kangende kola abaana basome. We yakola okuwasa abakazi bangi ate nze mukazi mukulu. Buzibu bwava ku kigwe ne baawo kubanga mwawukana? Kulabirira kuwasa abakazi bangi n'atasobola kundabirira. Ati nze nkola ndabira nk'abaana ekyalo singa kunya mu maka gange n'indwara amagulu
amavundu gazimba ntakyasobola kuraba kusobola kulima ati nebaka wansi wakakumara omwaka gwona ntasobola kulima kugenda mu ndimi ngo nfune sente zo kurabira abana bange ningamba kangende nkore aho nsobola kutuura imirimo yo gukora etari y'amaani nnyo nfune akasente kaweerera abana bange basome ekyo kyansinga kwawukana nawe yali tayagala mu okole kale yarayagala mbeerawo nkora kukora byokulima nk'enkumbi ezo sente zisobola kunyamba n'okuheera abaana bange naye tizimala kataho ningamba kangende mutaho nfune ekyokukora omulimu gw'okukora yiye abaana bange basobole kusoma kubanga we yakyankala nabyo ebyokuweerera abaana tabirina ye yali taweerera abaana kubasomesa nze mbasomesa nzekka sente ze nalya murona katabo n'akasimba babwire kubanga ari musomesa wa gavumenti ate abaaroni nibo bajja mu sente mu banka abaana babeerawo babonaabona nange tandabirira era kyo kyansenyusa amaka gange kati tugenda kwogera n'omwami oyo bwe mala okwogera naye awo tutandikira awo enamba yo girina mu mutwe tugenda mukubira bwe tumala omukubira tetunamala okwogera naye awo ebisigadde ndowooza awo tugenda okutandikira enamba y'essimu eri 073 nindako katono kuba omulabi waffe omulungi nga bwe tukyanoonya bwe tugenda okwogera n'omwami ono bambi mbadde nkusaba tusitukiremu tusobole okuba nga tuyamba abantu baffe betuba nga tuleese wano kuba munaye sigama nti tubaleeta nti babeera kwejalabya kati omukyala wuuyo omukulu bwakugambye nti obuzibu bwakyasinze okuba nabo baana naye maama kankubuuzemu ekibuuzo abo abaana abataano bonna babo manyanga bonna babe bataata taata omu ye yabazaala tolinaamu mulala gwe wazaala ebbali ate awo gweoyinza okuba ng'osinzeewo naye ali akyensuubira nti ebino byonna byagenda okubaawo ng'okiraba nti ng'omanyi nti omusajja anaasobola okulabirira abaana oba taasobole si bwe kiri lwaki wayongerayo okumuwa abaana abo bonna ng'omanyidde endabirira mbi kubanga olaba nze nazaala ali musomesa tica ate manyi ajja kusomesa abaana bange gwe wali tica oba yali tica mulamba yali tica waki wa gavumenti grade 3 ati n'okumusomesa nze namusomesa nenyesete mwamami nedadi mama tanafa kubanga nze nali musika omwadadi mwamami nimusomesa nasoma namala kusoma soka olindeko sente gwe waweerera omusajja sente naziteeka mu bakazi abalala kye yalina okukola lwa nsonga wakirabika wali mukazi mukulu kuye nze nali mukazi muto nasanga n'okuwasa yawasa yagoba omukazi yagenda naye nti kati gweoweerera otya omusajja ng'ate gwe muto ng'ate ye mukulu nze nafumbirwamu kati ali kusomesa atali grade 3 ati nibamugoba ku ssomero baagala ebiwandiiko ati nze nintandikira awo kulima emmere otusiri nintumuteekako agenze kwega ebbaluwa ya grade 3 nasanga ali musomesa naye atali tica grade 3 ati nibabagoba gw'21 n'ogumu baagala ebiwandiiko nafumbirwa 95 kati tugenda kukuba ku ssimu yoyo omusajja twogereko naye tusobole okuba nga kwongera muwuliza kubanga munange nze simanyi oba tomanya awo tulyoke tulabe kye tugenda okusalamu n'abalabi baffe oba banaasobola okuba nga batuyamba kubanga tusobola okufuna obuyambi eri etya enamba y'essimu 07 34 09 bamuyita ani amannya ge olukiro Rubenoni ani olukiro Rubenoni musajja muki mukiga simanyi oba eneewulikika njo eddoboozi linajja hello gyebaleko ssebo kale ssebo ono munjogera ne mwami Benoni nze bampita Agatha
Hello. Yes, oyogera ne mukyala Agatha. Mbadde nina ensonga za mukyala Miria zenjagala twogereko. Mukyala Miria alina ensonga ze zandetedde n'angamba nti wamulekera abaana 5 ate tomuwa buyambi waggwe tewakolamu kwali kuwasa bakazi tomuddukirira. Njagala otutangaazeemu buzibu ki? Buzibu ki ssebo? Lwaki tolabirira baana bo ng'ate omanyi gwe wabazaala? Nze ndi ku TV mukama wange, ndi presenter, ndi ku TV. Yes ssebo. Wangi? Nkubuuziza ekibuuzo lwaki tolabirira baana bo mukwano? Ondi naye wano waali? Yes ssebo. Omukazi oba yaswerwa oba yafumburwa walala yatuka wano nga ningenda ku poliisi ninkubaako ninkuba lipooti nebampa ebiwandiiko ebiwandiiko ndina omukazi nimunoonyereza era n'atwala n'abaana ng'atamanyisiza naye siemanyi bunanda nomwana biki twatukayo omukazi kati munoonyesa amaso asirika singa mbamba oba omukutte bulungi ng'omutereka butereka. Kaakati kyembuuzaamu ssebo, oyinza okufuna olunaku n'ojja wano ku ABS TV Kawaala? Kawaala wano wakave Kasubi. Ogenda kujja lunaku lwakumeka nkulindeko? Kati maama. Yes ssebo. Ogambye ndokola mulimu ki? Olera ku TV okawuga. Nkolera ku ABS TV, ojja kukubako eyo namba yange ojje twogeremu. Bw'obanga oyogera nti omukyala yagenda n'abaana yavaako obuzibu, jangu twogeremu. Kubanga omukazi gwe yakuwadde namba yange. Omulungi ali ku ABS TV. Oyo nkyembadde nfa mu byonna okugerako n'omwami. Omanyi lwaki ntera kukuba amasimu muno? Nenjagala njogereko n'omwami abazaala abaana. Abakyala bamu abasinga sitera kwagala kusala gwa Kawala nga sinawuliriza gwa Kalenzi. Maama atugambye gwe wadduka n'abaana. Si bwe kiri? Kati nsonga ki gwe yakuddusa n'abaana ate kati nga weetaaga obuyambi? Olaba oyo musajja wange alina olugezigezi lungi. Twagenda n'omukooti n'ebiwandiiko mbirina naye kubagamba saabireese netubagana. Kubanga yagana kundabira abanga ne bamugamba ndeke mu nyumba n'abaana bange nagamba oyo mukazi abeere wano hakira afuruma agende n'ennyumba nagyezimbira afuruma ave ku ttaka lyange hata akataka yakatunda kona tusigadde mu kabbali katono ate nindaba ntakyasobola kulabirira abaana bange. Kati ye abeerawo? Ali Kibaale. Ali Kibaale? Kati ate gwe? Nze ndi wano mu Kampala muno mu Buloba. Buloba? Kati awo ninzija ninfuna akapaakingi ningamba kankolere nfune sente ndabira abaana basome. Omwana wo omukulu alyenkana ki? Alina emyaka 22. Kitegeeza muntu mukulu. Mukazi musajja? Mukazi. Yazaala? Omuwala ye nubwe akafumbirwa emyaka awedde emyaka 2. Ng'afumbiddwa? Naye nyine. Omuto yenkana ki? Omuto alina emyaka 15. Ye muto yasembayo? Kubanga owa mukaga yafa. Kati abo bakyasoma oba? Asoma mu primary. 15 ng'ali mu primary? Kubanga basoma bini bawagoba ne batuulawo n'endi masizo n'enzirayo n'embazira zayo kubanga omwana osembayo omulala ali mu sine yakubira omuwala addako ali mu sine yakuna. Basoma? Basoma. Mbadde njagala abaana bange basome. N'omukooti musinga kubanga abantu bagamba nti kinyiiza kubanga yagana kundabirira n'atagana n'ataweerera abaana bange ngo basome. Namugamba kundabirira kuleke aweera abaana bange basome. Era gwe n'obasa kulabira n'alabirira abaana n'agaana kati ekyo kikyasinga n'okunyiiza.
ati nali ntasobola n'okusenguka mu maka naye nindwala neebaka wansi omwaka gwona mulamba amalugulu gandi bubi gona gazimbye gali wano ati nindeba ntakyalina ekyokukwata nfune kasente kukuweera baana kubanga nali ndima ebijanjalo ninkungula ebijanjalo sente ninzikwata nintwala nko mu kitebe ninyoworayo sente ninsasula kusomera abaana nibasoma ati bunkungula ebijanjalo sente nzitwala mu kitebe nsasula ati nala ntakyasobola ningamba kange nde kuyiya akalimu era nabwe mukwano wange niwe yankubira esimu omwaka guni ngumaze ndi kukola nyenka abaana nimbaleka mu kyalo kati omwaka guni nindaba kusomero hataliho kizibu bampe ennyumba y'okusulamu ningamba kandeta abaana mbeere nabo nyaguma nti maka wange kusomero n'ebijanjalo tufumbe tulye abaana bange basomera aho kubanga babaidde basomera Francis aho Buroba Francis Junior kati saba obuyambi ku balabi baffe aba ABS TV madde nsaba obuyambi babanyambeko abaana bange mbeere kulabira abaana bange babe bulungi kyombadde mbasaba kyokka anti asaba obuyambi osaba nsaba obuyambi munyambeko nsobole okulabira abaana bange bulungi basome kubanga n'ennyumba sirina nnyumba y'okwebakamu abe tubadde tuli mu kupangisa batukubaganya kubanga bino bya covid byayingiramu tetulina buyambi omulungi ali ku ABS TV nate enkwongerako nange okugamba mukwano gwange nti munaye nga bwe sikoma bagamba kuyamba abantu baffe tuyambe abantu baffe bano tuyambe bamaama bano banakazadde kyemwagaddeko ate ono w'enjawulo ye nti aweeredde abaana yadde baba bakulu naye era abazaayo nga bwagambye nti owe15 akyali mu primary naye yeewaddeyo akyamuweerera alina nowa senior 2 alina nowa senior 4 omukulu amaze senior yakuna watudde awo kubanga ez'okumwongeraho sizirina owa senior 4 yamala ate omuhala nawabadde ali mu senior eno yakuna mwaka guno omulenzi amaze senior eno mubega senior yakuna omwana oguweddeko kati mbadde ngamba sooka tulemu onomuwala nawako asoma amale senior yakuna ati n'omulenzi omuddako wakusatu ali mu senior yakubiri omwana omulala omusembayo ali mu senior ali mu kyakutaano webale kusomesa ogezaako okuweerera ye challenge ate gyendabye nti gwategwe ochallenginze bakyala banno abamu naye omulungi ali ku ABS TV era kyoseerabira kugamba mukwano gwange nti bambi tusitukiremu nga bwabagambye mukazi mukadde wuno akuze ate era talina kuba wuyo akyali muzibu n'okumugoba bamugoba tusitukiremu tusobole okuba nga otoola kyonna ky'olina tusobole okuba nga tuweerera munnange tuyamba tuweerera n'abaana abo singa omuntu ajja nga ayagala kujja kw'abaana abatwale abaweererera eyo nga yabalabira beera nabo osobola bamuwa nsobola kubamuwa kubanga njagala abaana bange basome osobola kukkiriza kati mulimu ki gw'osobola okukola singa oli abatalina buyambi bwa kukuwa nti ssente oba kinaye ng'alina omulimu nsobola kugukola nk'okukola awo mu waka no mu compound oba alina olusiku nsobola kugooragoolamu oba osobola byokka gy'osobola egy'okulima biki gy'osobola emirala togisobola n'emirala wakayo mpa kulabirira nko mu family awo nayo ngikola kubanga nagali makutama amagulu ganduma nkakusanga nalwala nagwa napita ninyononeka mu kifua naho hamenyeka naye ebizitowa sikyabisobola kubikola naye emirimu y'owaka ngirabirira kweyo ojja kukola ki n'okusiimula mu nyumba n'okufumba mbemanyi kale gabayo enamba yo y'essimu namba nje yesimu anti bamaze kujiba nakuzana naye esimu mpya njirina eryaho rini bansalire nti ati nabakugikwata mu tojirina mmoto kubankwesimu tewali bulizi butuula mujja kukozesa ene namba yange eri ku simu yange gye tujjo eyo simu gy'olaba eyo yennyini eriko Princess Agatha gye tujja okukozesa nja kuba nsobola kubanga kyonna ky'olina ekinene n'ekitono nja kuba ntuuka eri omukyalo ono sigenda kugenda wala sigenda kusukka wano mbadde nkujjukiza nti natebeera ku ABS TV ebirungi bikyajja bye bye